abasinga obungi mulota mukunukiriza eno gye tuli gye mwagala okuba mulekerawo gamba nti buli muntu alina kyalina muyabbi ekibbe nammwe muli babbi temunnabba biwera tebannabakwata obubbi abeera mukomera wano ni mukomera mulekerawo olugezigezi n'akajanja abantu bali bize mugende mulime ekirala tubagamba buli munnayuganda wooli toyina kyogula mulekerawo gamba Uganda is bleeding. You are bleeding alone and possibly you have infections. Go for medical attention. Ekirala si buli munnayuganda nti mwavu gwe mwavu andaba era mpuliriza mulekerawo gamba nti abantu bannayuganda bonna baavu nedda abantu gwe tolina kyogula okola ki tuli mbulimi tuli mukusiba zizaabu n'amayinja ag'omuwendo ensi eno nnungi leete mugimanyi tubagamba okulima enkumbi erimba tractor itakola ki olugero tukyuse ojalimisa enkumbi eyo omere embalabe bwebaawo omere n'ebbango nga tolina kyokungudde tukubiriza abantu baffe okubeera nga balimisa tractor abagaga mu kibuga wanonaye mwetooloolera bwe muti ne mweroga oyo mujje mukyalo mugagga abeera mukyalo mulina obusobozi okugula tractor n'okupangisa amataka basebe lemanyawo tubagamba gavumenti mu allocation naddala mu development expenditure tuteeke sente mu bulimi obulimi tractor zibeerewo nga za sente entono n'okuzipangisa olaba essaawa eno ku district gavumenti yammwe gye mwenna gye mwala n'abasinga obungi erina tractors ku district ng'osobola ogipangisa sente eno nete mukimanyi n'abeeraale tebamanyi gavumenti yaabwe bali awo mukusabiriza kukuba luseke kyekiseera okusabiriza kukome jakuba obuyinza bulungi osabiriza Ambaronzi ku nsonga ya Sigedamu ambye obuvunaanyizibwa bw'okulwanyisa enguzi butandika nange naawe buli muntu oli oli muli wa nguzi mulekeraawo olw'okuba tonnabba binene tebannakwata abalala ne mubakolerako efitina nedda obuli bw'enguzi naawe oli muli wa nguzi lyandaba gamba muno nti muli wa nguzi mubba oluseke buli wantu bubbi basebo ne bannyabo olutawo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi bazadde bammwe baganda bammwe mikwalo gyammwe be babbi men of your beneficiary babaweerera bafunamu ebizimbe obuvunaanyizibwa bw'obubbi butandika naawe okubukomya weewaawo twebasabira wano basebe ne banyawo twaleese etteeka nange nkoleko ne bwaba taatawo tugenda kumutuga hakikafu aba yeyalidde enguzi etteeka tugenda kulizza okugoba omuze guno ogwonyabonyeza nnyo bannayuganda tugenda kuba kutulako emitwe oba oli muganda wange oba oli mukwano gwange obanze obuli bw'enguzi bukole ki era yaleetaaga amateeka babasibe anti-corruption biki nonsense tugambe ekibala kimala omuntu wamukutuleko ki tutteyo abantu 14 mulye commissioner Kagwa gundi ne gundi minister gundi bamukutuddeko omutwe ebyaddala olwo buli bw'enguzi tugenda kuba tukoze eki kuba abantu bakyatya ssabo abantu bakyatya eddiini batuula mu maaso basasula bawaayo ebirabo be bazimba amadirisa be bakola ki abalamuzi mususse mujjanga mulina obutiibwa bungi nnyo tubatya agakatono omulamuzi najja nakona ogugibwe ddu oba gukonesa bivi oba lukokola nenaye tuweranga kuhanga bwetuti amaaso gatukanuse ng'emmese kamaso najja abaana b'abantu bwe babasibidde mumakomera nga bulijjo bwe ŋŋamba watali ebyaddala abantu bwe beebaka gwe munnayuganda ali wano bw'oba tokimanyi obuduukulu bwa poliisi temuli wadde akakeeka beebaka ku seminti mulimu enkukunyi mulimu ebiku mulimu emmese mulimu ensiri tekuli wadde ettaala temuliwe musiza mubeera bangi bayitirivu obuduukulu bw'abasajja mubeeramu abantu nga 30 buli omu nga eriyo eri ku munne eriyo ku eriyo nti obaala n'ebisiyaga bikola ki byeyongedde tubagamba ekimala kimala teri toilet bali mu kidoli buuza munne ekidoli okimanyi ennaku eri eri abantu bavayo nga balwadde nasaba n'ekiteeso minisita ne bandika ewekitiibwa omukulembeze wa poliisi ampeeyo tukolere experiment emu nga tugamba ampeeyo omukulu wa poliisi ku rank eyawaggulu bampeeyo ne minisita nenalmp tugende batusibire mu kaduukulu lwanda omulekonake tukyuzinze nkakasanga nzenze kajja okuvaayo nga ndi mulamu naye bo bajja vaayo nga bazirise nga balina n'enziku possibly lwaki eri wakyafu nnyo laba baleeta abaana b'abantu mu kikonteyina kiringa tanuulu bonna batuuya na bawunya tebanaaba agakatono omulamuzi n'amala okujja n'alabako abantu babiri n'amanyuka n'ayita mu diisa n'akola ki n'agenda n'awa deeti endala naye deeti endala n'atakomawo n'atabaladde kwetonda wadde kuwa nsonga yonna ne bagamba nti bali mu holiday simanya bali mu bino bali mubiri atakooye munnayuganda ekimala kimala mwerabira nti abantu abo fe tubasasula tugenda batemako obuyembe obuyembe bw'abalamuzi bususse tagambwako nedda musavinga bannayuganda ekimala kimala bw'oba tebakusibirako muntu wo oba nga togendangako mu kooti n'obonaabona byenjogerako oliwaddembe obutannona naye buli munnayuganda awulira nga akooye bino sibye naale musibya no kyekiseera tulete lifoomuzi zino zikolerewo era twala nawudda basebo ne bajjawo ŋambye kirasizimu nedda
bulula wesiga omuyala bw'abasiba empomba ateeka mu bigumba ekyo temulina tugenda kitunyonnyola tubagamba omuntu omwavu ennyo ennyo atasaanidde agira alinda okukulembera abalala ayina omulimu munene nnyo okwegula amagezi ago gayagala okuleeta asooka agawo ejjebunya bwewaawo ekyatugamba mbiyita excitement n'ebira nedda baseba ne banyabo buli munnayuganda ali mu palamenti alina mikwano gye baganda bino byetweta si byaffe si byange am not excited no tubagamba bwe tunabinnyonnyola nga betubadde tubinnyonnyola bannayuganda batandise okubiraba tukolera bannayuganda nja leeta ebiteeso bino nfune kye tuyita certificate of financial implication nja kulaga ditero otijja minister of finance nti bwe tusala wano tusala ne tukendeeza essente naye bakiraba omuntu yenna ategeera alaba nti bwe tusala okwejalabya tuba tukendeeza era ne tusevinga ssente ze tugenda okupushinga eno kati bajja kufula parliament buli omu ajja kuwesigazza omusalaba ogw'okubuuza omubakawo nti omusajja yagamba tubasala emisaala zino ssente nnyingi nnyo ez'okwejalabya obuvunaanyizibwa obwo si bwange nzekka nammwe bannayuganda era nina ne plan B buli lwe nnaabanga nnemeddwa okuyisa ebiteeso bino nja kugibabuulira mu maaso eyo webali nnyo webali eddala nakweyagaliza omubaka oba wa NRM oba opposition babadde baliwo okuridingira ku bannayuganda n'okubalimba n'okubadyekadyeka kyemuva mulaba nga ebyaddala tubagambye abakulembeze bemuleeta olwokuba badde tebatuuse lisaanyizo bwe bagenda eri mu parliament okwaloketinga ssente mu budget tebasobola kusoma waddeeyo budget framework paper abamu bakadde nnyo abalala tebasoma si bayivu tugenda kyusa obukulembeze ebisaanyizo obukulembeze byaba nabyo olina okuba ekitono nnyo ng'olina diguli olina okujja n'emmotoka eyiyo bino byabadde ozungazunga ng'oyika amaluso jja mu Kampala muno oba mu byobufuzi kikomye teri kuba milioni 2 nedda jangu n'emmotoka eyiyo V8 oba VTs lindako ekirala tugamba olina okuba ne minimum balance ku account milioni 5 tojja kubeera ng'otagalira ku bannayuganda okujja okwekkusa nedda ekirala tugamba ebyobufuzi omukulembeze yenna asaanidde olina tulaga gy'obeera tukiyita permanent place overboard obeera wa amaka agasaanya ag'ekitiibwa agomba kwa parliament nga tegali mmanyago bile mbadde mujja ne muzunga nojja n'ovuuda eri myala oba mu kyalo mbojja ofune house loan house allowance nedda tugenda sala ebyo byonna ekyatugamba tulageeko obadde obeerawa utambuddeko wa to have experience benchmark bwe tuboogera ku bintu nga bino transformation n'okusasula emisolo ensi zonna zisasula emisolo ensi balwanyisa enguzi okulya ssente zaffe kigenda kubanga anywedde obutwa ekyatugamba ebyaddala ng'oyagala Uganda eno empya kkiriza tukusale emisaala current expenditure esuse ebyokweyagaliza kulya bunyeebwa n'okutambula nedda tugenda sala ebintu ebyo byonna ebyobufuzi bya Uganda kibadde kibikola kulimbalimba kwenya ng'eriwe babbetooke lyaffe babadde beenoonyeza byabwe buli politician yenna oba wa NUP oba opposition oba wa NRM mwenna ate NRM kano kammwe okubeera NRM tekitegeeza nti oli mujega bw'oleeta ebiteeso ng'ozo oyamba bwekitiibwa president simanya akulabe gasiya ekimala omukulu mutegeeze ekituufu kuba ebyadda tugenda kuvaawo naye abaana baffe tugenda balekera ki bw'oba oseetinga ebintu president mubuulire ekituufu ekiyamba bannayuganda nene mulimbalimba ebintu ebyo nga tebigasa nze sigenda kubeera omu kwabo nze siri wa NRM siri wa NUP siri wa kibiina kyonna ngenda mutegeeza kyobola mbaganze ngenda kukolagana buli muntu temundeetako olugezigezi buli muntu yenna ngenda mulala ne wana wa president n'ekinaala kumpa oba position yo noba supervision nja kugikola in the event it is so naye ndi bize sinonye mulimu nina byenkola ndi mulimi ndi bintu bingi nnyo abadde banfollowinga ebyenkola sinonye mulimu mulekeraawo okunoonya abakulembeze abeenoonyeza ebyabwe nga banoonya mirimu tubabuuze okola mulimu ki osasula emisolo tulage tax clearance certificate omukulembeze olina kuba kyakulabirako olina okuba nga otudde era nga osaanidde yes ebizibu bya Kampala biviira dda mu budget nina proposal mu manifesto yange nti ngenda convincinga ababaka bannange ne speaker n'abalala nga tukakasa nti kyekiseera ebyaddala Uganda ewebwe Kampala ewebwe special status ne mu budget allocation mu vote ewebwe ssente ez'enjawulo okukola ku nguudo emikwesese gino gyonna emyala ugidevelopinga okuyita ba partners omuli abo nga baham and the likes of other private investors okulaba nti Kampala eno eweebwa ssente ezimala tuongere okutereza traffic tuteekemu butram oba butrain obutonotono n'ekirala tugamba twaga tugaziye ku makubo ebyaddala nga at least buli kakubo konna katwala lane 2 ekirala tugamba kuli ebbula ly'emirimu tewali kyolona mu Kampala nga tolina mulimu Kampala yaba business people mugende munoonye emirimu ebyokukola mu involvinge mu bulimi naye ebyokujja ntonoonya mulimu mu Kampala emirimu tegimala basebo ne bannyabo egino emikwesese emikutu City Council eina budget ne plan yayo tujiongeze bongezi sente mu parliament ne special status ya Kampala City
ekirala basebo tulina ekirowoozo tuzimbeyo Kampala omulala. We need a new Kampala nga city. Kana akafo kali outdated. Weewaawo tulina oleeta ekiteeso tunoonye ssente tuzimbe ekibuga ekipya oba mwagala oba temwagala bye tugamba nti biyamba mmwe era gwofunamu. Kanoonye ku mukyala. Ebikola ebyobufuzi ebibadde onasobola okukonvisinga abalonzi naddala mu format ebaddewo nti abeesimbyewo batuukirira abalonzi format eno eyokuyita online onasobola okuwinga emitima gy'abannakampala ng'okozesa enkola eno scientific. Ebiteeso okusinga ku manifesto yo esobola okuba nga nnungi naye okusinziira ku bizerisibwa mu palamenti oba oli awo ebirowoozo ng'ebiri ebirungi osobola okunyiga omukisa okubiyisaawo mu myaka 5 oba amateeka ebintu ebyo okuyisibwa ne bifuulibwa amateeka mu myaka 5 ogenda kikola okyokulaba mu myaka 5 ebisuubizo byebadde bannakampala tubako byokukiriza. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda yenna okukakasa nti ensi ekyuse ensi ekyuse. Bw'onoosigala mu analog ogenda sigala wekka mwe bajenzi of today mulina bazadde bammwe buli omu mugulire essimu omuteekereko application eza TikTok, Facebook n'ebirala. Ebyaddala anaasigalira gw'ogenda okusemba. Mwembuleesinge smart campaign mubeere ku TV beera ku mulimu gwo tolanduka na munnabyabufuzi kuba ebyaddala talina kyagenda kuwa. Ekira tugamba nti oli wa ddembe anaasigalira alimu empewo tebamulaga ki anaawulira yenna nga tasobola kumanya smart campaign nakubeeranga ku mirimu gye ojja sigala nga goofiirwa. Waliwo ambuuziza nagamba nti kyansezza okuyisa ebiteeso bino waliwo procedure mu parliament olina okuleeta idea n'ofuna kye tuyita certificate of financial implication ng'erina kyegatta from Ministry of Finance. Bw'eba ekiteeso ky'oleeta kirina kye kigatta ku ggwanga ebyadda toyinza butayisa kiteeso ekyo ne kifuna certificate eyo n'ogireeta mu parliament. Omukyala oyo anitamu omukyala mugezi nnyo abantu bayo bali soba. Toyinza leeta kintu kigasa ggwanga lino alima kukola ki kukireeta nkakasa ne kinaaba kyetaagisa kize ndi independent kolagana na buli muntu temundeetako olugezigezi nja kumulaba mulage obulungi obuli mu biteeso bino kuba naye alina abaana alina mikwano gye era nga bijja kuyita ekyo nkakasa mama Anita Amongo wanaaba nga speaker era ebyo nja kubisa kuba nja kumukwana mbeere mukwano gwe mbeere ng'ebyaddala nsobola okuleeta ebintu ebyo n'abiwuliriza ate ne biyita. Yes. Honorable Kampala alimu ebizibu ebyayo omuli